balamusizaako amanya ndi Judy Ssemugabi bakyayita era nga ngenda basomera olugero oluyitibwa ndiwulira. Ennindi ze yameza Ssemitego lwawandiikibwa Jesse Sekamwa. Ekiwuka ekirya kasooli ng'akyali mu musiri bakiyita ndiwulira era okwesisigiriza kwakyo kyebaava bakituuma erinnya erya ndiwulira. Olwatuuka ng'omukazi asimba kasooli we. Kasooli bwe yatuuka okuweeka ng'ekiwuka kye baatuuma ndiwulira kiyingira mu munwe gwa kasooli nga kitandika kugusenkenya mpola mpola. Empeeke za kasooli bwe zaatandika okukula obulungi nga banne baakyo bakigamba nti owange gira ove mu kasooli, nnyini ye ali kumpi kujja kumunoga. Ko kyo nti ali bajja ng'era nze simuwulira. Oluyange lwa kasooli lwali lutandika okukala abalimi kye bayita okuzikiriza nga banne baakyo bakigamba nti owange gira ove mu kasooli, nnyini ye ali kumpi kujja kumunoga. Wuuno atandise n'okuzikiriza. Ko ekiwuka nti ali bajja asaatuka nga nze simuwulira. Olwali olwo nga nnyini kasooli ajja amutema. Ko banne b'ekiwuka nti owange nnyini kasooli amutemye, gira ove mu kasooli. Ko ekiwuka nti anaaba amususanga nze siwulira. Naawulira amususa nga ndyoka nvaamu, leka ngira neeriira ku kasooli. Nnyini kasooli teyali mubi ng'asusa kasooli kumuggyako bikuta ebyokungulu ng'amutwalaka. Bwe yamutuusa eka nga banne b'ekiwuka bakigamba nti owange gira ove mu kasooli. Nnyini kasooli agenda kumufumba, ojja kugiramu. Ko ekiwuka nti waa anaaba asaanika nga nze maawe siwulira ng'olunvaamu. Nnyini kasooli teyali mubi ng'asaanika kasooli mu ntamu ng'akumamu omuliro ng'ekiwuka kifuiramu. Nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi bakyayita era bannange mbadde mbasaba mukole ki mukyaleko ku YouTube channel yange bagiyita Judy's Basket. Bw'otuukeeyo please don't forget to subscribe. Thank you so much. Akuume.